era nabagambako bwe twakuŋŋaana n'abasumba ne ŋŋamba abaana baffe bana bali ku makubo abaana ba Mukama tikibi nnyo okubeera ku kkubo okudda mu kwetinkuula. Katonda yaleeta ekintu sitaani n'agatako ekiki. Katonda yaleeta obuzindaalo obwo eddoboozi lyeyongereko abayitawo bawulire tiyaleeta nti mubeere ku makubo muteekemu zi flash n'abamu mutuula nedi ne mudda mu mboozi ne be mwandibadde mubulire enjiri eri music n'agenda mu maaso. Abantu bootereddeko buli omu alina music ewuwe. Abantu bootereddeko balina music ku masimu. Abantu bawe enjiri. Obudde buggwayo sitaani anyumirwa nnyo okulaba nga ababuulizi b'enjiri abakozi b'omulimo muli mu muzannyo. Era abali mu mulimo bangi n'okuva edda baali bangi naye ng'abakozi batono. Mukama waffe kyeyava asaba ti kitange omulimo munene ennimiro nnene naye abakozi batono. So abasigadde nga badda mu byabwe bali mu decorations bali mu bitiibwa n'ataana bakutuuka ku ddala liba dokita naye amanyi takisobola nakikolerera n'akiteekamu ssente dola nga$50,000 bamutwalo ne bajja ne bamutikkira naye n'afuuka dokita gundi mu church oyo naye ddiikuula oyo naye ali mu katemba kubanga taata twalumbibwa naye gwe ogenda kuwona nange ngenda kuwona. Waliwo olunyiriri lw'enjagala ennyo luli mu Obadiya essuula eryemu yokka era mu Obadiya tetusukka ku ssuula emu. It's only one chapter in the Bible but it makes a lot of sense. Obadiya essuula emu onyirwa 17 lugamba nti ku lusozi Sayuuni walibaawo abawona. Ku lusozi Sayuuni walibaawo abawona. Kale bangi basobola okuzikirira naye ffe ekituteeka wano nga tubadde mu church n'emisana kaakati ne tukomawo oleme okuzikirira. Naffe tutaasa emyoyo gyaffe. Bayibuli etugamba nti bwe tumanya agenda okuzikirira ne tutamubuulira omusaayi gwe gubalirwa ku ffe. So we are doing our part. Do your part. Put your life right. Obulamu bw'obutereezi.